Bw'abadde asisinkanye ekibinja ky'abakungu okuva mu minisitule y'amazzi n'obugagga obukusike okuva mu ggwanga lya Misiri, Minisita avunaanyizibwa ku mazzi n'obutonde bw'ensi mu ggwanga Profesa Ephraim Kamuntu ategeezezza nga Uganda bw'erudde ng'etawanyizibwa ekizibu ky'ebbula ly'amazzi. Ebitundu ebisinga naddala mu Nkoola wamu n'amasoso g'ebyalo tebirina mazzi mayonjo, ng'abantu basinga kunywa mazzi ga bidiba ate nga n'ente ge zikozesa. Wabula Gavumenti ya Misiri ewadde Uganda ettu ly'ensimbi wamu n'ebyuma ebyeyambisibwa mu kufuna amazzi amayonjo. Yatuwadde miliyoni 4.5 za dollars okuzikozesa boreholes n'okunoonya equipment oba machinery oba ebyuma ebidiginga amazzi kulaba nti we have pare dams for multipurpose kulaba nti tufuna n'amazzi ga irrigation, tufuna n'amazzi gokulunda ebisolo byaffe. Misiri ekakasizza nga bwegenda okusomesa abakugu ba Uganda ku ngeri gye bayinza okuddaabirizamu ebyuma bino n'okulaba nga tebyonoonebwa bantu. Batuwadde component ya training okulaba abantu be Uganda ba training okuba water engineers, kulaba tulina engineers b'amazzi, kulaba nti abantu ba Uganda bategeere enkozesa y'amazzi technically na management technically na supply technically. Ebyongo bitadde ku bbali, Gavumenti ya Misiri edduukiridde n'eminisitule y'ebyobulimi okulaba ng'ebyobulimi bitumbulwa mu ggwanga kubanga Uganda kweyimiridde. It also includes establishment of a farmers call center. In addition to the farmers call center shall support the complex handling system through which farmers' grievances are received and addressed in time by the responsible personnel. Abalimi mu ggwanga baadde basanga obuzibu naddala okubulwa amagezi mu biseera mwe balina okulima wamu n'okubulwa obutale bw'ebirime byabwe.